Madam Speaker. Wiiki eno Paalamenti etunuulidde ennongoosereza mu tteeka erya income tax lino nga ligendereddwamu okulaba gavumenti bw'enaasolooza omusolo okuva eri bannayuganda olwo basobole okutambuza emirimu. Omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023-2024 ekitongole kiwooza kisuubirwa okusolooza omusolo buwumbi emitwalo 2,800 okuva wano mu ggwanga. Kyokka wabaddewo okwebuuza wa ssente zino gye zinaava ng'abantu bangi tebasasula musolo ate nga waliwo n'amakolero oba bamusigansimbi abasonyiyibwa omusolo. Waliwo abalowooza nti gavumenti erina okulaba ng'eteekawo embeera ereetera abantu bangi okusasula omusolo naddala ng'ebateerawo bye bakola ebivaamu ensimbi. Nga tonnaba kutunuulira ki ky'obajjamu, ki ky'obateereddewo okuba nga bo bakola. Nga tukyali mu mbeera nga infrastructure ziri wansi nnyo, enguudo ziri wansi nnyo, zonna zaayonooneka, abantu bizinesi tezikyatambula. Oyinza obutongeza musolo naye n'oyongeza obungi bw'abantu bujjako omusolo n'ofuna ky'oyagala ng'oba facilitating za bizinesi zaabwe okutambula obulungi. Bw'eba esazeemu okusolooza emisolo then erina okuddamu n'eraba bano abantu be yali esonyiwa okusasula emisolo such that bw'eba erina engeri gy'esobola okwogera nabo ne basobola okuba nga balina kye basasula. Ekyo kiyinza okuyambako gavumenti kyalo kubanga waliyo abantu ababeera mu byalo eyo wansi nga nabo bakola ssente nnyingi naye nga tebali captured oba nga Uganda Revenue Authority tebafuna kubaggyako omusolo, so nakyo ekyo kiri very important. Bano bagamba nti era kyetaagisa n'okulaba nga gavumenti ereetera abantu okugyesiga ng'eraga byekola mu musolo gwekuŋŋaanya. Gavumenti nayo eteeka okulabika nti abantu bagifunamu. Kuba kati bw'otunuulira eggwanga lino ebyenfuna by'eggwanga byonna ebisinga biri mu Kampala, Wakiso, Mukono, naye enguudo ate ze zikyasinza obubi. Kati saasira abantu abasasula omusolo mu bitundu ebyo bo bawulira batya. Gavumenti eteeka okuteekayo omwoyo okulaba nti abasasuzi b'omusolo bagifunamu. Ensonga ya gavumenti ya Uganda okwezuula ku biki by'erinamu enkizo bw'esobola okujja ssente okusinga okubuukira buli kimu nakyo kikulu. Tunuulira bintu gamba ntupampinge ssente mu kukola emmotoka katugeze nti eri mukola kayoola bbaasi mbwe simanye kiira EV kakati mukola tulina nkizo ki mu kufulumya emmotoka era ddiro tunaagamba nti katugenda kukuba Japan. Ate kozesa amateeka kugamba etteeka ly'omusolo litategerekeka onteekeko emisolo egiyitiridde segete bwema nteeka okusasula emitwalo 10 nesigisasula. Okusinziira kwa lipooti eyakolebwa ab'oludda oluvuganya mu Paalamenti abatula akakiiko akalondoola ebyensimbi wakati wa 2016 okutuusa nga 2021 gavumenti yasonyiwa abantu omusolo ogubalirirwamu obuwumbi emitwalo 2,100 ze bagamba nti zandibadde ziriko bingi bye zikola. Jumakiriya, NTV ku ssaawa emu.